Tonazi media gwe mukutu kwosanidde okwekuumira twagamba tujja kuba tukuleetera amawulire gonna oba malungi oba mabi kasita gaba mawulire ng'olina kyotegeezebwa ojja kubanga ogafunira ku mukutu guno weekuumireko ebirungi bijja weewaawo wayinza okubaamu ebirala ebikaabya naye byonna obifunira ku mukutu guno amaanyi nga bulijjo Tronaz nga ndi ne munnange Vincent olwaleero tujja kwogera ku kawuka ka siriimu nawokoola ekikyasinze okutawaanya ensi eno ekiwuka ekirwadde ekikyasinze okutawaanya ensi eno kitwalanye n'ensi eno ebbanga ddene kinajjukirwa nti olunaku olwo tulujjukira buli mwaka olunaku olusooka Desemba olunaku lw'abalwadde baakawuka mu nsi yonna. Yes. So ate nga tuli bangi nnyo ate n'abatannakafuna beeyongere kwekuuma. Kazibu ka kwekuuma naye nga tulina okukola ki? Tuba tulina okwekuuma. Siriimu gy'ali ate nga waddala ate nga aluma. Ngenze ndaba nti abaana abamu tebakyakitwalira ddala nga nsonga usanga abaana abamu naddala bwe tutuuka mu baana abawala olabira ddala nti nalaba jjuuzi Hajjati Namyalo nkutumiddeko oli otya ndi mu kkubo nzija nange oluseke ndoza lujja kukola Watu omukubya oluseke ayitaaga okuyamba kubanga nga ye chifu muzzukulu aba alina otukwatiyako naffe abazzukulu ate lwe nga tusituka luseke kuba kuyamba kwangwe mulimu nalaba jjuusi ng'agamba nti bannaye nalabye boys dormitory ate bamaama babeetanira kubanga munyirira nnyo naye mwegendereze obulwadde butambula obulwadde bungi nsobole kubanga bw'obanga owulira ng'otuuse funa mwana munno omuleeta eri abazadde bo n'agamba abakyala mulina ssente nnyingi nkimanyi naye abaana bano mubaleke neŋŋamba tabasobola baleka nabo babaagala kubanga ye siriimu omuntu afuna siriimu oba ataafuna busungu abatayagala ate naye genda yekka ayagala kusiiga singa siriimu omuntu yamufunanga n'amanya nti mulina nakakana teyali tatambula nnyo naye obuzibu ate afunye siriimu atayagala atagende ng'asiiza abalala kiri mu basajja abasajja n'abakyala bantu bonna n'abasajja abakulu obalaba bafuna bulwadde obwo ate nabo tebeewummuza ate badda kuwuna obwana obuto kati omuntu wasiiga akaana ka myaka 21 omanye ensigo gy'abaalese ate nga bali abakugu bagamba nti bwe bakuzuula nti oyina akawuka ka siriimu wekkakkanye osobole okuwangaala ebbanga ddene ennaku ennyingi mu maaso ekyo kyalibadde kyabakugu naye ku mwongo bw'omuntu alabira ddala nga nedda kubanga ye omusawo wakamutemera nti kati essaawa zino oli mulwadde w'akawuka obwongo bulabanga ali mu ntaana agamba nti kakati ngenze nabameka ate ekitali kituufu ate babamu nze nakajja ku muti balina enjogera eregamba nakajja ku muti kati waliwo enjogera ezo ez'ekisiru nakajja ku muti nze ate nga kikyamu nnyo naye kati ye siriimu otumwogerako n'amaziga gayinza otuyitamu kubanga ye siriimu mu Uganda temuliimu famire yonna etazikanga omulwadde wa siriimu kituufu era kansule buli omu amanyi obulumi oba yali alabeko ku muntu omulwadde wa siriimu ojja kusangayo abalala ng'agamba nti ewaffe tekibangayo naye olina jjajjaawo oyo aba alimba teri famire mu Uganda etalina kijja nga kuliko omulwadde wa siriimu bwekulaga amaanyi ga siriimu gwe noba tomanyi nti gundi yafa naye wamwe era waliwo yafa siriimu emboozi eno ya nnaku naye tulina gyogerako kubanga tuli lunaku lwa kujjukira akawuka kano
engeri gye katambulamu katutidde abantu baffe bangi abaagalwa, abamu katutidde bataata baffe, bamaama baffe, baganda baffe, mikwano gyaffe, bangi, bantu bangi nnyo bagenze lw'akantu kano. Abantu bangi nnyo bafunye ebizibu lw'akantu kakawuka kano kubanga olina mukamaawo, imagine yakubeezezaawo bukyova oba bukyotandika kukola naye ne bagamba nti kamututte. Embeera yonna ogiteeka ku ki? Ate nno baka kamututte siriimu kye kirwadde ekikukwata ng'obadde munene nga bw'oti n'otonyiwa n'ofuka bw'oti. Siriimu bwe bulwadde obukwata omuntu abadde yeeyagala aggwako emirembe. Kubanga ekyokufa tuyinza obutakitunuulira nnyo ng'ensonga kubanga waliwo endwadde nnyingi ennyo ezitta omuntu. Naye embeera omuntu ono gy'ayisibwamu. Ekisooka abalwadde ba siriimu bangi nnyo babeera mu society nga basosolebwa. Okusosolebwa. Bantu bangi nnyo bababoola. N'ewaka eyo ne batandika omwawulira ebikopo, batandika omwawulira amasowaani, ne balaba ng'obulwadde obwo bugenda bubakwata. Kati waliwo famire ezimu nga n'okusula ne bamwawula. Ne bamugya mu baana abalala. Abamu nno bangi nnyo bafunanga n'abaana abalwadde ba siriimu ne babagoba ewaka. Abamu n'azimbako ne boys quarter n'agamba eno ruumu ya gundi omuleke abeere eyo. Ekyo kyokka stress. Kitta obwongo bw'omuntu n'omubiri gwe serozi ne zitandika okunafuwa. Kubanga omuntu oyo aba yeetaaga okubudaabudibwa. Siriimu y'obulwadde obukukwata naye baba nga bakutreatinga bulungi ng'ofuna obulamu obulungi, olya bulungi, emmere ogirya mu budde, eddagala olimira mu budde, osobola n'okukola emirimu ng'abalamu gye bakola. Naye kati ennaku zino tugenze tufunafunamu nti tugenze tusomesebwa mu bibiina eby'enjawulo engeri gye tubeerawo ne bannyinaffe ne baganda baffe abo ne bataata baffe bamaama baffe. Naye abantu b'edda siriimu bamutwala oba nga ekikoli mu famire. Kizibu. Ekintu ekiri awo nti omuntu tasobola kuwona. Nti ekintu ekiri awo omuntu nti kasita bagambye abadde atya? Enkya taliiwo oyo. Abasima. Bagambye bamukebedde nti alina akawuka ka siriimu. Ate bannaffe natusiize n'ekirala bano bamaama baffe bataata baffe abafumbo balinanga polisi emu. Bana kati simanyi oba ekyaliyo naye ekyaliyo bagikomye. Nti omu bamukebye bamuzuula nti alimu akalwadde ka siriimu ate asirika. Ensonga eyo si ntuufu. Bamukeberanga nti alina akalwadde ka siriimu n'atajja kugamba mukyala we nti oba ndi kino na kino bwe kiti ne bwe kiti. Ate bannange n'asirikira n'akifuula nga kyama. So ng'ate singa babadde bamukebedde ng'olina akawuka ka siriimu ng'omukyala batannafuna akawuka ka siriimu, omu yali wadde asigalawo n'akuza abaana. Era n'omuze ogwo abakyala bakomplaininga nti mbakuba nnyo naye munsonyiwe. Naye nga abakyala balina omanyi gavumenti efubye nnyo okuteekawo amakubo gonna galaba nti gatangira akawuka kano. Era katwebaza gavumenti n'ekitongole by'obulamu kubanga kifubye nnyo omwana kati omukyala azaala omwana ng'omukyala maama ng'alina akawuka naye ng'omwana talina kawuka. Ate Pulezidenti Museveni tujja mwebaliza ddala ku nsonga za siriimu kubanga yavaayo n'akakasa ensi eno tulina akalwadde ke bayita AIDS. Abantu baali baliyita ddogo. Abasooka siriimu baamuyitanga ddogo. Bagamba nti ebitundu bya Masaka Laakaayo eyo Laakaayo Tanzania bafuna obuzibu nti siriimu yajjanga aba Tanzania okuyingira Uganda. Olutalo olwakyusa gavumenti ya Idi Amin. Abajaasa abakomboozi bajja muno mu Uganda bakozesanga omanyi ebintu by'olutalo. Kati ekyoso ekyo kimala okuyita ng'olutalo luwedde mu 82 awo. 82. Abantu b'e Masaka baakunkumukanga buuka. Ng'ate bagamba ddogo. Kati ate obuzibu siriimu ebiseera bwe simanyi bakaalekawo kaaki. Ekigambo nkumunye okiwulira? Bakyogera nnyo. Kati ekigambo nkumunye kitegeeza siriimu. Nti siriimu edda yakukwatanga n'akuggyako ebitundu by'ekyama. N'akukutula. Kati ekigambo ng'akulya ng'okyali mulamu. N'akwata ku ddiba ne livaako. Enviiri zonna ne zivaako. Omuntu ne batandika kati ne bagamba lino eddogo ate tetulirabanga. Era bagamba Abatanzania baleese amajiini gali mu tulya.
82 President Museveni yali akyali mu nsiko Obote yali afuga ne akola ki abantu ne batandika okunoonya solution bagamba bino liyinza okuba siddugo kubanga family zaali zikola ki zifa nnyo abantu baggwawo nakati ogendera akayo eyo basobola okulaga family eyaggwawo yonna kituufu nga tewali wadde n'akalandira kati akavaamu ng'ettaka bakulaga bijja banneiba be bakola ki bebasigalawo sirimu yakulumanga ne bakwanika ku ndagala ne bakujjayo ne bakwanika ku ndagala bagenda okujja ku ndagala olweggulo okuyingiza ng'ennyama esigala ku ndagala ne bagiyita nkumuunyi ekigambo nkumuunyi kitandikira awo era Masaka eyo yali ebolebwa bagamba atogenda Masaka towasa mukazi we Masaka balina ebirwadde byabwe ng'abakyalowooza ddogo lyalinga ddogo paka President Museveni yakwata obuyinza mu 86 87 mu 88 n'atulangirira mu 98 n'alangirira agamba bannange ekibaluma bulwadde bwa siriimu obulwadde bayita siriimu AIDS ekigambo siriimu kitegeeza omuntu omutono siriimu kati abazungu kiva mu kya luzungu siriimu kitegeeza like slime omuntu watoni bamuta sirime ekitegeera nti omuntu omutono bamutta siki kati bo abaganda bo bawe nti oli muto kati bo bagambanga nti omuntu balaganga signs zingalaga nti omuntu akogga kati bo bawulyamu ekigambo nti omuntu abikaminga sirime bagamba sirimu so kigambo kya luzungu naye ffe twakiyitamu sirimu obulwadde tubanga tetuyina kati nga olaba covid tubadde tubirina wano eno bijja ne bitugwira naye tulina obbiwa amanya naye nga okukakasa nti akawuka ka siriimu oba AIDS kintu kya tabbu nnyo ekigambo AIDS okimanyi kyajjira mu capital letter tekikyukisibwa kizibu nnyo okusanga omuntu nga kiwandiise mu small letters anti akati engeri nti ekigambo kyonna ekina abbreviation bakiwandiika mu capital letters ensonga lwaki tekisigamba mbu lwakuba mbu tekikyusibwa kikyusibwa naye lwakuba mbu kirya AIDS si bwe kikoma ekyo kibeera baba kifunzizza kati ekigambo kyonna kyebafunzizza tebakiwandiika mu small letters naye nga bannange obulwadde bubi nnyo buluma twekuume tugende mu maaso n'okwekuuma bwe banga bakukebedde ne bagamba nti olina akawuka ka siriimu oba olina akawuka akaleeta siriimu ne munno ajje bamukebere tulabe nti mujjanjabibwa naye abantu abamu bamala kukebera gwe n'otandika okufuna n'otandika eddagala ate muno tokoze eki tomugambye kati awo simanyi obeera badde nkyagana tulina okukoza President Yoweri Museveni kubanga yaleeta ekibiina kya taso mu 2 nga tuyingire ekyasa kya 2021 kikoze nnyo omulimu gwamu kyakola nnyo omulimu gwamu simanyi wakati saa zino kikyali nga bwekyakola omulago weekiri naye kyafuna ne bapartners naye ebiseera bye kyasooka okukwatirira Uganda wano era President Museveni baatuwanga obuugi obwali obwa yero babulabako obwa yero abantu banywanga nnyo obuugi bwa taso nga like buzzaamu amaanyi buzimba omubiri nesimanyi oba bukyaliyo bizo kuba bukyaliyo kubanga taso weeri ye taso yizo kuba weeri n'engeri entumu tebikyaliyo kubanga tekaggo kyabulaba naye bwakyaka nnyo mu myaka gy'ekyendaawo nga tuyingira 2000 era abantu abamanyi kati bo banywako obwo obuugi bwali buwooma naye nga baladde basiriimu era tugyebaza natulawo ne organization ebibiina ebizze ebitongole bingi kati waliwo kati n'abaana abavirwako bazadde baabwe ebiseera ebyo nga baboolebwa ebitongole bivuddeyo bingi nnyo nebitukwatirako tulina zi Meld May tulina USAID nazo mweziri organizations nyingi kati eddagala weeriri lya bwereere eddagala libadde lya bwereere yes eddagala lya bwereere eddagala lisobola okuba lya bwereere n'abalimira balimira na Uganda balina omuze gw'okutya eddagala yalireeta n'akola ki n'alisuula n'agamba azilonga aze nti nze kati ngenda kufa
eddagala ndyagaza ki abantu abamu nante balifudde siriimu ne balina emizeejo bamuwa eddagala kubanga omuntu wafuna akalwadde ka siriimu balina emitendera kwe bamussa bamugamba olina okukola kino kino nakino ate empeka ya siriimu eyo bakugamba nti ogenda gimira ssaawa 7 ziba ssaawa 7 zeezo naye abantu abamu bagenda ne beekanasa nze kasanda bannamizeejjo kati sipira tewali na kinnuma bannange tova ku ddagala waba bakugamba nti mira eddagala ku ssaawa 7 likole ki mira obulamu buli kuki sonka tukwebaza waliwo omusajja omu wali omuweddeko ye yavaayo neyerangira bali bamuta Muzeeyi Kalunda naye tulabye abantu bangi waliwo noono omwami Muzeeyi Kalunda yafuna siriimu nga nze ndoza sinnazaalibwa ate sikubanga nze nazaalibwa mulina era nga bamwogerako nti akola ki alina siriimu ku kyalo okwo bangi baafuna siriimu naye Muzeeyi Kalunda we yafuna siriimu yakimanya era ndooza ku ddagala lye baasooka okweta mu Uganda okugezesa lyemu ku baasooka okugezesa naye asobodde okuwangaala paka omwaka oguweddewo yatulwa mu bulamu bw'ensi eno kitalo nnyo naye kati yagenza okuvaamu nga ffe abaali abato naffe tukoze eki n'abaana be bonna abalese bakuze naye balwawo abaali mu myaka egyo abaagaana okumira eddagala era bonna baagenda so kati bannange oyinza okuba nga oli mulwadde nebeera ku ddagala lye eddagala lyo mu ddwaliro bakebere buli kaseera kubanga balina okukebera abalabe sidifu we zituuse buli kaseera genda mu ddwaliro bakucekinga oluvannyuma lw'emyezi gye baba bakugambye lya mu budde ane mulye mu budde ate Katonda agenda n'abakola abantu nomugamba lirya mu budde ate nagenda n'alya capati n'alya ebindaazi bane lya emmere kubanga eddagala ku kaseera ke tulimu kono esente zigula kakomando era zigula emmere abantu balina mentalo y'ekisiro amatooke ga 1000 gamala omuntu n'agenda n'agula ekikomando kya 3 nanywerako n'obutunda no mu Uganda mulimu ebintu nga byewuunyisa omuntu asobola okukola capati za 3000 naye nga tasobola fumba waka naye nga bakugamba lya bulungi genda ofumba amatooke go teekamu nakati teekamu ekibanga omusayi ebugga ebyo ebintu byebisitula lya ku kedo ebintu ebisitula omubiri bya layisi kedo bugga nakati butunkuma n'abantu tebaagala bbiri ate omuntu wamusanga ali ku nnyama kati omulwadde wa siriimu ki ekikuliisa ennyama omwenge mbiragalagala oba n'omwenge tuguteeke mu ttulu byonna biragalagala ekintu kyonna ekijjaku obwongo omuntu bw'anywa ku mwenge ogwo twalina omwana nalina we nali nkolera omwana muwala olumala kunywa ku mwenge n'anywa 1 2 3 4 nga ye abeera anoonya kitonde kisajja naye n'asitula engoye nadde no omwenge gusitula andi kati omwenge kyo gulina obuzibu bwagwo abagunywa wamala ogumunya gumusitula ebbugu mu mubiri wangi bakimanyi yokanga neesitagunywa era Katonda akukwatireko ebbugumu owulira ng'olina ebbugumu mu mpale ng'owulira nga Semaninge naagala okwabika tuli mu biseera byakawuka ka siriimu atoleta bisesa anti si bisesa nze nkubuulira obuzibu obuli mu bintu ebiraga siriimu alina amakubo mangi mwayitira kati bino ebintu otabyogerako bantu balaga siriimu wo wasobola kuyitira abantu balooza siriimu agenda kuva eri akukwate ku mukono nti nkukute no ate siriimu oba nga omutwe gwe gukola ajja kubaawo okutambaala siriimu ayagala nnyo abantu abejjako so nywayo kilabu 15 kafeero yakugamba awo sitaani aba ayita mu bantu be ekiba 10 alekako 2 98 bonna bamukubiranga omwenge entalo ya sitaani yannamaddala mperekeze wekiba 10 alekako 2 ate oli n'agamba abakazi kakati omuntu yenna wakirowooza nti omuntu wamala okunywa omwenge noba talina interest y'abakazi afuna ebigambo era okulaba nga watanywedde mwenge aba bwati era okunoonyeza kugamba nti bw'osanga munno mukwano goba mukwano gwoba munno oba taata oba jjajja oba ng'anywa ku mwenge n'asigala ng'asirise bwati kola kunoonyereza ate okw'amaanyi okusingawo omuntu lwanywa omwenge afuna ebbugu mu mubiri kabe mukyala kabe musajja kati ebyo bitonde engeri gye baba nti byegasse bibiri bwe biti ebiddako Katonda yayamba babiraba nkeera zoro gwe nasanga mu mmotoka eyo gye mbeera yagumye yebakamu n'omuwala mu mmotoka ku makya ngenda okujjanga mwebali
nangamba omanye ekyantuuseeko konze ki nanywedde omwenge mungi naye simanyi oba neegasse n'omuwala ono konze kati gwe anti nze okusendi bwereere teyamanya engoye yazijjamu atya teyamanya kikyaliwo naye agamba nze okusendi bwereere konze ate omuwala ate kati bwe mbeera nga ndi bwereere yabadde mu ngoye ndowooza owulira amaanyi g'omwenge ebyo bijjanga omwenge kati ku bonna wanayitawo emyezi 2-3 nga waakankana tajja kujjukira mbu yasulako mu mmotoka n'omukazi naye sanga ng'ali bwereere kati atandika oba ni yakansiiga oba Jeeni oba ani oba Aisha oba gundi gye nali ku kizinga oba eri gye twali ku gundi oba ku besi gye twagenda onoonya ekifo wookajje nga tojjukira waba esi tosobola kujjukirawo omujje kyose nali Masaka oba Masaka oba Mukono oba Kayunga neerabidde ng'omuwala anoonya gye yavudde abuuza lino ekkubo eridde eno liri bamubuuza abavuka bamubuuza wavudde wa n'agamba omanyi ndi mugenyi ku kitundu kuno naye aba navudde mu kkubo lino ne bamubuuza wasuzeewa kati nvudde eno naye ng'omuwala tamanyi gy'ava ne bamubuuza osuzeewa nsuze mabegaawo kati ovuddeyo otya nti bandagire ne banga nzire ku kkubo kati nkole ki nzire gye navudde nesimanyiyo ekitegeeza nti yagenze kukyala ku kitundu okwo bamuleese tamanyi ne bamulondako kati ku kitundu bamulonze bayinza okuba bamuleese bamugje nawala basobola babasanga mu mabbaala nga ffena twaze mu bbaala kusanyuka ne gumukuba ne bamuyingiza ne bamuteeka mu mmotoka ne bavuganga mu mayiti ne bamutwala ne bamukozesanga bonna oba kirindi oba bameka obudde ne bukya n'omuwala yalajjana yatawaana babikola ne bamubuuza tolina ssimu n'agamba nti essimu simanyi oba nagirese waka oba kati ebyo bayite ebiragalalagala tamanyi ebyo bayite ebiragalalagala n'amugamba nno kati nno totukooya abavuka ba boda tobamanyi totukooya bw'oba tomanyi gy'olaga kati awo wonna sirimu asigala akola ki ataayaaya kakati ate nankiraba nti mu baboda abo bennyini mu ebyo byayogera bwadda wali wagenda mugoberera ate kati okumanya obwongo bw'abantu bazibu waba wagamba bankironde waba walina mmeraga kati oba nange nkitwalemu nkisuze ku lwaleero awo wonna sirimu asigala kubanga omuntu gwogenda osuza tosoose mumukebera tumanyi bulamu bwe tumanyi baani abamukozesezza kati gwe otwala wa twala bizibu so wannange n'olwekyo nga lumu Desemba olunaku lw'abalwadde ba siriimu mu Uganda yonna ne mu nsi yonna ne mu nsi zonna alina kyasobola kitwalire oyo atalina n'abantu bajjewo obukodo bayambe abalwadde abantu nesimanyi omutima gw'obukodo bakati gwatandika ddi otegedde omuntu ali ku ddagala azze n'akugamba ekyokulya muwe esowaani emu tegenda kuttira lunaku nomuolinza n'okweggalya bannayuganda ne tuyinza omusizi omubi ate n'amala emmere n'agiyiwa kasasiro kituufu nnyo n'amala emmere n'agiyiwa kasasiro nomubuuza kakati emmere gy'oyiye kasasiro nga badde wagyagala yaki banange nammwe abalina emmere nnyingi mufumbe bamala olekemu kufumba ey'okuyiwa ekyo jagijjukira tajagijjukira naye kakati waliwo agenda kuyita kasasiro nga ye yasuze enjala alabe emmere gye wasudde akwate ku muntu tagenda kusabira ssaala nnungi namakale bannaaye nanonyeza ekyokulya mukama katonda bano bayiwanjiwe omuntu omu asobola okukolomera ku kikyo kubanga katonda ye atuwa resources nga zitumala n'abamu bazikwata ate babaga ne baziremera nga bo bokka omuntu olina amatooke 20 mu lusuku gengedde kitaba neiba ogabawo naye osanga oli agatemye ate agaliridde mu nnimiro bwe baginnimira zaali mpisa za wano zaali zaawe simanyi naye si za wano Uganda zabuukirawo bubuukira wano ffena tuli omuntu omu wadde twawukana nti gundi ava eri gundi ate tuli omuntu omu
ate omuntu ono gwoyisa obulungi yakuwa emikisa emirala era yakusabira yanza okukwata natuwa ku busobozi gwe bw'oliko naye ffenna amanyiza lwaki omuntu gwe nagamba nti olaba oli aba asula mu kalina oba oli asula mu nsiisira oba oli avuga mmotoka efaanana nti oba oli atambuza bigere naye wagenda ku kyolunaku olwo bagambe tugenda mumuteeka mu ttaka ffenna tulina awantu we tufiitinga awantu awa ttaka oba okitegedde so kakati osanga omuntu ng'alina kyakaaba oli agamba nempa ku mazzi mmire eddagala muwe muwe otamudda mu byakwoza nze namugamba namusiiga biki ate kati waliwo ne woosanga nno kati waliwo ne woosanga ewaka oyo nagamba munnange oba mukyalawo ddala abakyala balina emitima emibi ewaka eyo ng'akitegedde omusajja yafunye sirimu abakazi balina engeri gye batwitingamu babba waabwe etali nnungi kanti kugambe abakazi abokuba nti bafunye sirimu kyasajja bamu tebaagala kwogera abakazi bavaako owaya kati yabujjeewa musajja obwenzi obumujjudde oyinza n'omusaba ekyokulya n'agaana okikuwa kifo kigenda gye bajja obulwadde bwo musajja ebitatuula bannange mwese babba bammwe bulungi kubanga abadde mulamu nga mwenna muli kyekimu lwaki ate bwe babyogera wano mu kyaki musimanya mu bulamu mu bulwadde ne mu buki ne mu bwavu zepa kufa kwe kulitwawula kati munno ye aleese embeera embi obulwadde buzze ate kati gw'ogaanye omubeererawo ate ono gw'oyambye ebintu bya Katonda nno bizibu ono omuyamba n'atereera sirimu si bulwadde nti bugenda kutta omuntu omuyamba n'atereera asigala akola atanga abalabirira yes kubanga bw'ogamba bw'oti olwo bw'ebeera accident tulabye accident omuntu n'emukuba asirise nno kale ekintu kufa buli omu ekintu kufa kituluma naye ate omuntu tafuna bulumi omuntu afudde tafuna bulumi omuntu afuna obulumi era yona asigalawo n'alwala oli n'amuyitako omuntu afudde tomusaasira yaba awonye bino bye tulimu naye saasira ono omulamu asabe ekyokulya nagaamu naye mukwano lwaki tompaayo kamere n'endya ate ng'olwo omukazi yakola oyinza okulaba obuzibu ewaka abasajja bangi bafuna endwadde ne bafa kikutuku n'asirika nemugenda okulaba azikidde oba abantu abamu abazikirira mu binaabiro weereza omwana w'essomero yunifoomu ng'eringa makisi ng'etuuka eri n'afuluma wabweru awo n'agamba ow'ekyalaani naye laba wikinensi ya ssomero gisale wano era amasomero agali serious amasomero gakuzzaawo kati n'owogisala bamuzzaayo n'agula endala bbiri nze wenasomeranga okola akacupa alenzi omanyi bwe twasomera obucupa abalenzi n'obala obututipa nga omala n'okwata uniform n'ogikwatamu akacupa nga baleeta makasi nga bagisalamu nga bagamba ogula endala ezi bbiri kati muzadde we togenda kuddayo n'akugulira gundi bbiri ate n'oddamu n'ozikwata bucupa amasomero gabanga n'amateeka ate n'omuzadde bw'abeera mukambwe ng'agamba nti olina pocket money gulamu oyo kati ebisigadde kati ne gavumenti singa ebadde kubanga gavumenti yayisa etteeka erya mini mweriri naye terikwata bantu etteeka ly'okwambala obubi mweriri etteeka lyayita ku mulembe gw'ono ku mulembe gw'ono omugenzi eyafa faaza eyali wa ethics oyo yali ani Lukodo etteeka eryo lyayita era abambala mini bakwata naye kati ate bavudde mu mini kati bayita bwereere bambala nnika bambala nnika omuwala yambala zino simala buno walibadde nga bubokisa ffe twambala munda ye n'akambala nakayita wano n'azunga ekyalo kiramba kati tugezaako okwekuuma nga ffe abalenzi naate bannyinaffe batuteeka mu bikemo ebyo nti Katonda yakola ekintu mubiri teri muntu atunda ku mubiri gwa munne n'asigala kyekimu bwe noonuga ntugezeeko okwefuga nze n'aba neefuze mukwano gwange tajja kwefuga abagamba akugamba kanzije ate abalenzi naddala mulinga basusse mu omu kati awo sirimu wayagala era kati abo ejenti wa sirimu ffe bennyini fe abamuyambako okugenda gy'abaalaga ffe bennyini ebiduula bisusse obungi naye ebiduula ebisusse obungi oba tebikyalina mateeka gabifuga gye gali ndaba matono osanga ekintu nga kiri ebintu ebibeera mu biduula kati essaawa zino eno mu kiraabu ezimu oba mu bifo ebimu ng'obuseegu bujjudde awo nga sirimu yali wali alingiza atalingiza bamutambuza olwo
obuseegu bujjudde omwo mulimu abaana abayita obwerere kati twajjirwa sipas bwe sipa sawuna ezo tulina massage sirimu ali mu bintu ebyo nti kati obwenzi bw'ennaku zino oba okutambuza kw'ennaku zino okukola ebintu ebyo tekukyetaagisa abakazi kwesimba ku nguudo era nze nsaasira omwami avaayo n'agwa ku ŋŋaŋuli y'omukazi ng'akola abeera mu masaagi n'ogamba omuwasiza va ku masaagi osaasiranga nnyo naye kennyini weesaasire ng'ewaka mukyala we alina smartphone naye nga tomanyi byagikozesa tosaasira mwami oba wuwa saasiranga nnyo omuntu yenna alina smartphone yekyasinza okuba agenti y'ebikolobero mu nsi mu abakazi ne waba mufumbo tekimwetaagisa kati kunoonya musajja wakki balina groups zaabwe social media okwo kubaba ne batambula era kubako waliwo social media olina omukazi n'agamba ntambula okuva ssaawa bweziti paka bweziti kubanga akimanyi gojja kuba oli mu kuyiriba omusajja kati bali bamunoonyeza bamuteeka mwezi ssaawa 4 paka ssaawa 8 era njagala bateekako n'essaawa zaabwe lunaku bwe ruti na lunaku bwe ruti nze nabadde mu workshop y'abamalaaya nakugamba eyo gireke tujja gyogera naye nze nakulabye ekyabadde muli eri workshop y'abamalaaya so kati nga tukyanyumya ku siriimu ebyokukola tukyalina bingi gavumenti tugyebazeegezezzaako naye ffe ng'abantu tuganya ate okulwanyisa siriimu gavumenti ekoze okutuuka ku ssali okubeera omukazi asobola kuzaala omwana nga maama mulwadde omwana nga si mulwadde essaawa zino mu Uganda biraga siriimu asinga mbalala ate kati mu Buganda mu Uganda statisi ziraga siriimu kati yayirisa esaidi z'embalala mu Uganda emusaidi z'embala mu western kati ewakutta kati oli abadde abeera nnyo ku bizinga siriimu abadde abeera nnyo ku bizinga naye kakati ssaawa zino eno asinga kubeera mbalala omanyi lwaki ekividdeko ekyo bannyinaffe beesoma amazzi kati bano bava eri nga bagenda kuganoonya aye teti anoonya amazzi ng'ayambadde kapiira ate tulina n'emitala egamba nti omuntu alina amazzi tasiiga siriimu ani yakibagamba ndowooza naye eri mu bantu era obawulira nnyo eyo mentality omukazi alina amazzi tasiiga kawuka babyogira abavubuka kati bebakozesa ennaku zino nomubuuza naye wayambadde omukazi abadde alina amazzi nogamba olina amagezi nti amata siriimu ayita mu mazzi era bannanga abasomesa siriimu nti bamutangaaza ebintu ebyo abamu ne bagamba nze ndi mukomoli siriimu takwata abavubuka benyigidde nnyo mu kukomolwa oba ani bateekamu ekintu ekyo nti siriimu takwata basiraamu kubanga osooka nobuuza siriimu aba akwata abasiraamu ate nga bamukomola gwe ali muto kati gwe gwasazewo obukulu uli omusanga nze ndi mukomole siriimu tankwata ajja kukwata ajja kunyweza wanga singa ogamba abakomole singa abasiraamu tebafuna ki siriimu nina oba muyina kati endowooza eba ekyakuli mu bwongo era endowooza eyo ebitongole ebyo tebivangayo ogamba nti bannaayo bano tebakwatibwa siriimu oli n'agamba nti omukazi alina amazzi takala nalabako omwami nali mu bitundu by'Emmengo eyo mwami nga waliwo ekitongole kyamutwalanga omwekebeja naye ennaku zino ndudde omulaba ng'omwami yakafiirwa abakyala baali 3 ngabona bafudde ne gwalina nga by then ng'alina siriimu amayinza gamba ddogo naye nga ye bamukebera nga talina siriimu naye yavaayo n'atugamba nti ekyasinga omutiisa mu bulamu bw'ensi n'entegera nti ekyekango tekimanyi ki baamugamba baafuna malaaya nga bakimanyi mulwadde namugamba nti okugezesa nga balina omuwa ssente ye bakenaki
n'omukyalo oyo afite emyezi ng'esatu bamukebera yagamba nedasebo noli muzeeyi gwe nakunyumizaako muzeeyi Kalonda bakebera mukyala we nga talina siriimu ebbanga lyabadde ku nsi kati talina siriimu waliwo omusaayi ogutakola omugumu nga alwawo okukwatibwa siriimu ate gwali eyo tatandika kuwoza nti omusaayi ogwange tetugwogedde wabula kyoba omanya nti abo be basinga okuba abatono osobola kubanoonya mu Nansana n'osangamu nze nzekka so gwe kikole ng'okimanyi nti siriimu abakoze eki abagenda kunyweza ate siriimu ali mubaserebwe ndaba abaana abeepikira baserebu nabo basaasira ate serebu asula n'abakazi bame ye buli gyagenda okukola kyafunayo omukazi oba oludde abeera ali naye naye oba tali naye naye abakazi b'abaserebu nze mbagamba ekintu kimu teri serebu atambuza bigere beera mu mmotoka obeera mu mmotoka ayinza okugamba ekigambo bwenzi kiraba edduka omuntu gwe alina okubeerawo nga weekuuma omukazi ajja kwebaka mu mmotoka n'omugaga ate si asooka ku sso wajja kuba wasooka okuyimba ono ye bamuteereyo kagundi emabega n'emabega asobola okuba nga aliyo kaluumu kaabwe nga gw'oli mu mmotoka lubaale mubbi waliwo emboozi gye banyumizaako omuyimbi omba tuwa ku Kivvulu eyo Masaka agenda mu loogi adda n'abakyala paka sho kuggwa bamunoonya bamulaba nga sho taliiko teyayimba naye abantu ne bakwata obutebe ne babumenyaamenya ninga yabaddewo ninga ali mbakazi mwali wano omuyimbi era naye yeemanyi era yeetegedde yaliko e Masaka obutebe ne babumenyaamenya ninga yazze naye olwatuuka bw'ati yanywa mwenge n'agenda mu bakazi teyayimba kati ebyokugamba nti ate tojja tambula namu kati mwennaye munaatambula ababiri abaana mubalekeraani ataawo kubanga mulina ab'okulabirira abaana bajja kuba beetaagisa maama kati goloozi olw'okuba Jofeyo tayayimba ne Irene Namatovu bonna ku sho bagenda lumu era bapangisaako omu ne bamuleka waliwo bapangisa nga bagadde Irene yekka ate siriimu ali nnyo mbayimbi bano abasajja bano bazunga nnyo okusinga ate ku bakyala abo abasajja bazunga abo basereebwa abo basimanya bakomedian simanya baani buli ku kifo abaako n'omukazi bw'oba n'abakyawo n'ofumbayo olina bannyoko sirina bannyinange ate sina kye mbagamba bakendeeze kubanga kati gweoyinza okuba gw'olinako abakazi naye ate mukazi wo nga ye kyomutwalira takimanyi ate tebamanyi mwami mukamusajja natali mukamusajja baani abo anti buno obwana bo buba bugamba nzenjalako bakako ne gundi yafa kimukubeerako ne gwe guba kafaananyi nze nabadde ne muzeeyi Tronas obwana kye bwagala munveeko luno olutwa lwennyina lwa muzeeyi Tronas munveeko kyoba abayimbi bafa natandika okusomba obwana nga tebuggwayo bukedde n'akuba yalese enkaaga tobiraba wano eno mwe abaana bakafeero bakyajja ate tewali mawulire gakyasinze gakabukedde yo bukedde etandikirawo sebata alese abaana 12 ate bakyajja bakyajja wabira wano yakuba simanya ku webukeeredde leero 10 waliwo abazza 7 oba ye balabye etya niyo bukedde ejja kusigala ng'ebakuba oba bibange bakuba baali twali ku muzeeyi Tamale emirundi era yabakuba abaana Tamale emirundi basusse obungi naye tetwabalaba yo bukedde ekuba buli kyeyagadde naye nga baserebs mweddeko kubanga esooka baserebu abasinga bakozesa ebiragalalagala ate teri kize kibi nga muntu ataddemu kiragalalagala ku bwongo ate talina kyategeera naye golowooza mutusonyiwe mutusaasire mwezi gwa Museenene ate tetulina kye tuyinza kukola Katonda bw'abasazeewo beetonya ne tugamba nti wayi wano we mukoledde kabanga keeko ate mukyuseemu nawe bwegira ne tulina ne tukyusaamu si bwe kiri saba naye nga temwerabira abaana bali mu kukomawo banaye abaana temubalumya njala waka mubafunire Mima Snacks basobole kubanga beeyagala Mima Snacks nnungi nnyo ziwooma zigonda
tewali nti manyo gannuma sisobola kukola ki kuzirya. Abaana baleme kubulwa bya kunywera ku chai ku macha ate olinda mpaka kya misana. Mubagulire mubafunire Mima Snacks bakola ne delivery mubakubireko ku 0788 776 n'okusuubuza basuubuza aba supermarkets maduuka monna mubakubire babaleetere 0788 776 ojja kuba bafuna butereevu bwe bagambe nti njagala box bwezi bajja kuleetera. Ate tuyina abantu ekifo kimu kyokka ky'osobola otegekeramu emikolo ogitani Royal Gardens. Parking emala bumazi n'obeera ng'olina abantu 10 parking ekumala security kyekyo ekifo tekikka n'obooleta ziri tent bazitani waliwo tent eziri baziyita dome ezo enene ezo ja kubanga ate kintu mutwalo mulamba ate bosobola okukwasa omukolo ogwo baani Brivatine events bo kintu bajje ate bakisavuwaze bw'oyingire buyingizi nga abantu bobonanga babagabudde dda buli kyoyagala kyonna bokasito bakwasa omukolo bajja kubanga ekyo bakikolako butereevu 0783 16 09 85 0783 16 09 85 abo bajja kuba bakikukolera. Ate okwesula obulungi omufaliso olina ogufuna ku Troners Mart Store enansana wali osobole kubeera ng'oweebaka bulungi ebirooto ofuna birungi obudde siwe bwenkuba abantu n'abalongo obudde bwankuba abantu balina okwebaka abaana bakomyewo balina okwebaka bagulire emifaliso wana ate emifaliso gy'essomero muleme gigatta n'egyawaka egy'essomero gibe gya ssomero egy'ewaka gibeere gyawaka omwana aswaka ate ogw'okusomero guba mutonotono omwana kwanga aba yagenda ssoma gw'oba omuntu osobola kufuna liivu n'owuumulamu ate gw'omufaliso gwo teguwuumulamu guzzeeko wali ebbali osobole kubanga ate ogula omufaliso omulala omwana gwasulako waka blanketi duve masuka buli kyoyagala byonna kalonda waali Troners Mart Store abaana bwe bali bakuweerezaawo ate buli Lwakutaano tubeera Waivole hotel Rwanda Live Band kuba ku Lukoba n'abaana nga bali wali ab'ebitiggula jangolayo ku byana ebyenyeenya naye ng'okitoweerabira nti akalwadde okulaba kyanjawulo kubanga osobola okulabisa amaaso n'ogenda kyogala buli ogenda ovayo Uganda tekiki ate wenansana bokka mufube nnyo bw'oba oli ku ddagala mmira eddagala ate era okubirize n'abalala nti eddagala munnange kintu kikulu nnyo ate omulwadde temumusosola ate muve mu kusosola abalwadde musigale nga mukwano gwo nga waabadde mweyise nga bwe kibadde ate oli wakugamba ku kyama kye naye tokifuula ate luyimba n'otandika abantu batya okwogera siriimu nti ankutte omuntu omu nga mugambi Troners siriimu nno yankutte maama ate obisanga ku kyalo bisaasaanya ku kyalo wokka ng'akozemu oluyimba kati abantu abamu kyekibatiisa okwogera ki ng'akozemu n'oluyimba kyekibatiisa okwogera ki siriimu ate olutakomye muze gwakwagala sente ze tutakoleredde nakyo siriimu ayinza obuta kubanga abantu abamu twagadde nnyo sente ne twerabira obulamu bwaffe kyogereko twagadde nnyo sente ne twerabira obulamu bwaffe osanga abawala bangi nga bo bafa kimu sente bannyinaffe abo bangi kale balina emirimu gye bakola ennaku zino egyeraliikiriza simanyi oba gyegiriwo abaana abeetunda abo mazima tebafa nnyo ku bulamu bwabwe abaana abeetunda banne tebafa ku bulamu bwabwe nti omwana twayogerako wali kagunde nga nti omwana asobola okuba n'agenda eggulu nga neyamuse tamumanyi naye nga tamanyi ng'avudde na Masaka nno tamanyi na bulamu bwoyo gwagenze kukyalira naye okuba yamuyise n'amugamba mmeka nti ojja kumpa 15 kiro kiramba namuga njasula nawe kiro kiramba naye omuntu gwe nosula naye kiro kiramba obulamu bwe tomanyi we buli ate ennaku zino balina abagamba mbu siriimu takyaluma gwafuuka musujja bannanga aluma batya mbuto era abakazi abasinga bo bati oluuto singa siriimu akazi bati oluuto singa siriimu naye omuntu gw'ogenda okwebaka naye ate ennaku zino simanyi oba buno obuntu buno bwebakebeza nawo bwaddala dakiika buno bwebefumita obwewayo bumanyi strip kati bayiga obwo obuntu nze tujja kwekebeza bane kiba kirungi nnyo obanga ogenda okwekebeza ogende mu kyuma omusaayi bagukebere
bakubuulire endwadde eriko ekuliko nebire mugane mwefumita akantu ne katambula mukakasa nti akantu kalamu ate baleetayo na waliwo eddagala prep oh yo wagyekuba naye neera ogimira nnaku 3 nnaku 3 naye eyo nooba ofaaki kakitowummula bakitoweewummuzaako manye omuntu yaŋŋamba ekintu kimu ali omusajja yaŋŋamba ekintu kimu buli muntu wano asobola okufa siriimu Katonda ayamba buyambi nemugamba tekisoboka nze mba nyina mukyala wange omu nga neekuumye ate nze mba mpa ntya siriimu yaŋŋamba ekintu kiri kimu n'abafumbo bennyini bw'ogamba nti bafumbo nabo bennyini tebabeera na byama ate nabo bennyini tebeesigaŋŋana naŋŋamba nti gwe omusajja oyinza okuba weekuumye mukazi lwagenze wakomawo nako lwazze ewaabwe lwaddako ewaabwe yaŋŋamba omukazi lwayenze sina waabwe babakwana nawo anti bagamba bagenzeeko ewaabwe babakwana ku mirimu abakazi babakwana nawo ku mirimu gye bakolerawo bakkiriza oluusi batendwalira naga kankolewo kino olw'olumu naye olwo olw'olumu lwogamba olwo olw'olumu tosobola okuba nga butwala bulamu bw'obadde osigaza ku nsi manyi balina omuze nze kannyendeko gumu balina n'eŋŋombo nti bannaayi gundi yannemerako naye mulundi gumu ndabe mulundi gumu ogwo kapa obulamu oba obugjeewo kati ate gwe munna yeekuumye ebbanga ddene ate wano teri buli musajja oba buli mukazi tosobola gamba ajja kwambala kapiira firawutu era waliwo engeri gy'agenda ng'ali bwereere oba tosobola genda na mukazi wawe kano oyambala kapiira waliwo kirabyeko ekyo luba lutalo ate olaba kyekyo ekizibu ekirala singa omukyala akitegeera nti omwami mulwadde nagamba munnaye kati nze okuddamu okubeera naawe twambale kyovula naadde neebaza Sonko oyo gwe bayita Sonko yazanya akantu ng'alaga abantu bagenze bamukebedde mulwadde bamuwadde eddagala alitandise n'ajja waka n'afuna engatto n'alikweka mu ngatto emabega w'entebe waalijja n'alimira n'akola ki neyeeyongerayo kati omukyala aba alongoosa afune alaba engatto eri eno wansi agijjayo alaba akakebe akebera bino ddagala nga okusomako alizaayo bulungi kyakola yagendawo chairman kuwaaba chairman yabayamba ne bayita ki omusawo naye omusawo n'agamba nti fe abasawo tusobola kulimba kiro osooka ekikulu nti ffena baliwo tuli bantu bakulu naye Sonko twamugamba aleeta omukyala naye tukole ki tulabe engeri gye tutangira wakati awo omulala nga takola ki omulala asobola okujanjaba munne so akantu ako kaali kalungi nnyo nga kagezaako okulaga nti omuntu ategedde mulwadde naye tayagala munne akole ki amanye anti kati eyo nayo nsobi kakati ate munne n'amugamba omukyala ye yamugamba nti kakati okuva neero tugenda kozesa ki akapiira ne lufuuka olutalo naye kankubuulire eyo natulyogera tuli eno naye oli n'amala kugamba nyina akawuka ka siriimu newateekako akapiira olaba nga akayiseemu ekyo kimanyi ekisooka siriimu atta bwongo siriimu kalwadde kakosa bwongo kakuwa mayindi zo ne zitandika okunafuwa kati gwe omuntu abadde yekkiririzaamu katandika okukussa kyaba bagamba gunzo ziri wansi yatta assa gunzo ne zibeera nga ziri ku lo kakukakkanya yes nti omuntu alina siriimu ebiseera ebisinga niwaba abadde ategeera ati oba omusanga akutte ku lubaali bw'ati ozaba alowooza ki omusanga yenna ng'ali bw'ati buli ekirwadde ekimukwatako n'owaba ssenyiga alowooza kufa ne waba ng'awuliramu olusujjasujja asobola kweraliikirira ki ate nga siriimu eyo kasita omuwa omukisa gwonna ne weeraliikirira oba omuleetedde okufuna amaanyi anti kati olaba siriimu otuuka okweraliikirira ennyo stress n'ayingirawo pressure biteeka okuyingirawo wateeka okuyingirawo sukaali kati ebirwadde ebyo bwe bimala okuyingira kuba kugamba siriimu tatta yakuyambako okunafuya sero ze zibeera mu mubiri gwo kati sero zikasa zinafuwa ekirwadde kyonna ekikwata buziba buzze oba ogenze
Sirimu tatta nga ye yabeera muli munda n'atandika okulya ezo white cells eziba zikola ki ezikuyamba okulwanyisa obulwadde obuba buyingidde mu mubiri. Kati wamala ozimalamu ne weefuna ofunye ssenyiga akugjawo. Omulabi wa Trans Media tukyali mu kujjukira olunaku lwa siriimu lubeera lumu Desemba era lunaku ku Sande buli mwaka Sande n'ennyini gye tulimu buli nga lumu Desemba tuba tujjukira olunaku olw'akawuka. Abantu okwefumiitiriza buli omu ajjukire omuntu amuvuddeko ng'afudde kawuka. Kati naawe kikubeere mu mubiri. Sagala kubeera nga taata, sagala kubeera nga maama, sagala kubeera nga ssenga wange, sagala kubeera nga mukwano gwa taata, sagala kubeera nga mukwano gwange nali naye. Taata wa mukwano gwange. Abantu bangi bagenze lw'akawuka ako. So n'olwekyo nti bwe tubeera mu kiseera ky'okujjukira olunaku luno babaawo ebintu bingi, embeera nnyingi, si kyangu okulwogerako, si kyangu okwogera ku bulwadde buno. Era wano mu Uganda omuntu gwe bayita omuzira efira ebbongole lutaaya ewakujjukirwa nnyo. Ate tagenda kuggwawo. Mu Uganda yali 987 bwe yavaayo n'alangirira n'agamba munnange era 89 n'atuva ku maaso. Nti era nakyo kiraba nti yalangirira yamalawo emyaka emeka? Myaka ng'ebiri. Era yali yasomesa yajja n'asomesa mu Uganda ne Sweden gyali abeera naye naye yali takikkiriza. Sirimu yakwata abayimbi ebiseera ebyo. Sirimu yatutira abayimbi bangi mu Uganda muno abafudde Sirimu. Abayimbi bakadonkamu abaasooka ebiseera bonna baagenda obulwadde bwali bubakutte. N'abamu baatya okwogera. N'omusajja omulala Livingstone Kasozi yavaayo n'atuwa n'ennyimba n'agamba duniya weeraba nze ngenze, n'abagamba nze ekirwadde kimaze, n'agamba bannaye munsonyi, empalana zaabwe ezaali mu bayimbi n'agamba munsonyiwe sikyalina kye nnwanyisa. Yagamba nze ondaba feesi ekyanyirira naye ekulimba birala ze naguhayo. Bayimbi bangi nnyo batuvuddeko naye nga abamu bavaddeyo ne bayogera amazima, abamu ne baliyita eddogo, abamu ne bagaana era ne bagenda bwe batyo. Era n'abazira abangi be tutamanyi ne betumanyi bangi bavuddeyo nabo ne bagamba nti munnange baganda bange obulwadde buluma mwekuume. Kati bwe tufuna abaserebu ng'abo n'avaayo n'alaga ensi nti bannange nange wadde munda banze gundi naye ndi ku ddagala. Abantu kibawo ogguma. Kibawo kola ki nti kati omuntu nga Fire Bogota yakubamu n'oluyimba today is me tomorrow someone else. Kakiza leero wange enkya luki nakati lwe lukola era banatera oddukuba sawa yonna nze nnaku zigenda kuba lutandisa ovuga lukujjukiza ebintu bingi. Bwe twambala liboni eya red ne tugyesiba ku gundi ku kifuba ekujjukiza ebintu bingi. Sirimu abadde mu nsi nnyingi, South Africa ali eyavuya ate ennaku zino baŋŋamba ogenda e Dubai, abaana abali e Dubai ate nabo batandise okufuuka ekizibu. Bava mu by'okukola ne badda mu bya bizinesi zino ezaabwe. Obwo bwe bayita simanyi babuyita simanyi bed space. Kakati Sirimu aba Nigeria kati era baŋŋamba nti mukazi oba omuwala wo girlfriend nga yagenda e Dubai n'akomawo sooka mutwale mu kyuma tomala kagenda naye. Sirimu atandise okuba e Dubai naye yeeriisa nkuuli. Yozo omulabi wa Trans Media owulidde. Abaana bali e Dubai bakwegendereza. Bakomawo mutwale mu kyuma. Ayinako mukama wange nga muzungu. Oba bwali bukyali buto baki nga buli mukama wange omwami bw'ajja wano Swa House obasibira. Bw'aba yazze kiro ono wasula ono tajja asula ku hoteli kumakya Swa House. Kati nakyo tuwogera luvannyuma nti abagenze mu ki kwekebeza. Kirungi nnyo naye nga abantu bangi nnyo ekyo tebakirowoozaako kubanga abaana ba wano balaba. Olaba tutuulidde wano kali okalengera kali
dakiika 3 oba oyagala kubeera nga otambudde nako ogenzi gwe obeera tokirowooza nti naye bakebeza maaso naawe otakiriza temuyinza kubaamu kintu omwo ayo tubeera mu mbuzi za buuka eno najja n'agamba oyo mukazi asonga sirimu amuyitawa naye irabira nti ate omuntu omulungi kiri muli tulina endowooza enkyamu ffe tulowooza nnyo abantu abatono be balwadde ekyo kimanyi ng'eri bwe balowooza nti abantu abanene ssente ate kati waliwo n'abalowooza abanene balowooza ssente naye wano kituli mu bwongo gundi akakawala kalina kitola mu mubiri gwako kati ate ffe tulowooza abantu abatono be balwadde ate abanene tugamba kati ng'osirimu oyo amuyitawa olw'okubanyirira nga omuyembe okunyirira ku munda muvundu n'abakazi ennaku zino nabo bannange abasajja nabo batusaasire abakazi bambadde ennyambala eretedde abasajja okuvaako amangu kikemo abasajja kigenda eri ani olowooza gavumenti Ministry of Gender kigikutte kiba ku gavumenti nekidda mu famire gye tuzaalibwa famire omwana afuluma atya nga ayambadde kale famire ejja zinenya kitono nti omuntu akula n'ava ewaka kati wagenda n'ava ewaka ne beepanga ennaku zino abaana beepangisiza nga bakyali bato myaka 21 watuuka eyo kati ennyambala ye n'ava ku nnyambala osanga n'omuwala ngaadde bambala bikomeno wansi naye kati olw'okuba yeesuza yerabirira naye n'akoppa byalaba ebweru kati nze kye ŋŋamba gavumenti yetuletedde obuzibu kubanga yekkiriza ezo engoye okuyingira gavumenti yekkiriza ezo engoye ennyimpi okuyingira muneeno kubanga singa abaddewo etteeka nti engoye wali ku kago nga bagamba nti ekiyingira tulina twagala ekintu ekirina nga kikoma wano obugoye tebwalize obugoye tebabugula bweru ate babujjako omusolo kubanga buli kintu kyolaba muno bakijjako ki naye nno munaaye bakijjako omusolo Vincent abaana abawala abo balaba edduka gyali gibeera mu mayumba gino gye baateekangawo mu mayumba ekitali kyasandu abafudde waka wano nga budde gune kati betulimu yasono service kati baleeta lumu kuziika naye tuli nga tukyalimu eyo kategori eyo maama namwandu atuula eri ababeera ebigere ne muganda we babeerayo babiri era beerali kasonda kakati wano ku mutwe nawo wabeerawo baba nga ddaani n'abakyala babiri wabeerawo omukyala omulala yabikula munange munno wuuyo agenze azaawo nakubikula feesi kati gwe ekiro nga tuli mu kiraawo olaba abakazi bonna be yali yeegase ko be bajja angendeko mu nnyunda kubagabanya kubafiirwa nenga kitalo ogenda okulaba nga atuula kakati akatadde bakabangayo emabega eyo tuli mu mboozi eya kawuka kasirimu nga tujjukira olunaku lumunga Desemba eyo emboozi tujja kuba tugireeta edda baategeeranga batya DNA tezaaliwo baategeeraga batya alina emisoso ebiri so tujjaziba lindirira tujja gibala alo ne yankoko nkulu manyi musajja waka ya yankoko nkulu mbo neighbor we yakyalanga waka ng'omusajja abayita bonna anti kati abantu bedava ku bino obukodo obalimu eri bwe babanga olunaku lukulu ng'ayita ekitundu kyonna Christmas balyanga kitole bane muje tulire ffenna ewaffe tuva ku kyaki tulire ewaffe kati ye omusajja abanga n'olugambo nga waga gundi naye kalina omwana atali wowe omwana oyo ndabanga owakyeswa kakati ye omusajja n'amanya nti kyeswa ono ayinza okuba alinamu omwana ewange kati ye tayita kyeswa yekka ayita ne bamulirwana wali gundi nti babanga bangi muje bannange nafumbye twasse enkoko ye kati ng'ajjamuzi nkoko nkulu zeeza nnya mukazi juga essere ebyo nga bebagaba enva abasajja abakazi ebiseera ebyo kati esaawa zino baani abazigaba basajja sajja b'ennaku zino bagaba enva gwe etonzesa nakonzeza sajja b'ennaku zino bakoga balina omululu ye bali basiramu ebyayiyaggwawo naye eno tujja girawo emboozi ejja kujja maama anja kunyumiza ezo emboozi tuwunzika
tubagamba nti buli muntu yenna ayina omuntu we nga mulwadde mujjanjabe mulabirire obulamu tebukoma nobaba mwanawo azadde bamama balina omuze omubi omwana naaba ngaafunye obulwadde obwo namulaba ng'ekyonziira abaami mukyala bw'aba afunye olubuto n'agenda mu ddwaliro ne bamugamba tebamala kumugamba kiri automatic genda na mukyala wo mutuuke mu ddwaliro babakebere mwenna nti muli bulungi musobole nobanga mufunye obulwadde ne musobole okukuza olubuto luno bulungi ate omwana musobole omukuza obulungi. Ekyokubiri mumire eddagala bwe baba bagambye nti mu butuufu wafuna akalwadde akawuka kaleeta siriimu mira eddagala. Tekikomaawo osobola kubeerawo emyaka egiwerako n'okuza abaana bo n'okulya temwekubanjawulo ate okulya obulungi si nnyama abantu balina obwongo obukyamu munnaye nangenda lumu mu ddwaliro kawala kange kaali kakaaba olubuto dokita n'akagamba nti olabika olya bulungi mamina olya bubi namugamba sirya bubi namugamba n'ayita wakalalawo nagamba gwe nakugambye olya bubi dokita nedda olimba nze sirya bubi ndya chips liver chicken namugamba kati nagamba kana kati toddamu kulya bubi ng'obyo ono alya bubi obuto oyo yenna nze kati nze yafuna ku bizibu ebyo ebyokulya ebintu ebyo ali mmanyi ndya bulungi nga ndya ebyo chipusi biki ebyo naye kati nadda kubutula tusibule tuve wano emboozi teyiza kugwa kati akasembayo tuve wano akasembayo buli omu yeekuumire munne ate munne bw'abanga omusanyidde mulwadde tomulaalaasa kyalo kyonna muve ku muze gw'okukunda nti mutala ku mutala manyi tulina omuze okugamba nti nze mpeza nnamba muve ku abavubuka mulekerawo omuze gw'okuweza ennamba mugikomye nti nze ndi mbibiri ndi mbisatu muve ku muze gw'okuweza ennamba funa omuntu omu beera n'oyo naye waba agaanye ngenda tumirako abasawo bonna abali mu malwaliro nga buli musawo yenna akoze ekisoboka okulaba nga ageza ate n'abagagga mbadde nsaba ku bagagga abali mu Uganda batuyambe batuyambireko ku baana abo bazadde bwabwe abafudde akawuka ka siriimu gye bali mu organization oba olina busawo bw'omuceere 5 buweeyo butwale amatoke gengerera mu lusuku abatwalire oba olina ebitabo strugglingize nkimanyi abaana badda ku masomero talina na peeni bazadde baggwawo bingi byakwogera abaana ngule ku bitabo bano bagagga bawano nabo bansobera bagagga nibo bagagga emitima gyabwe myavu okimanyi nti ffe abazungu bava eri ate ne bajja ne batuyambira wano nga ate ffe tulina n'abagagga baawano abangi ab'amaanyi abazungu bava eri ne bakola wanga nze naliko nabeerako mwashinaga okumala emyaka mwashinaga nansana Uganda nabeerayo emyaka egiwera naye kyekibiina ekyakubwanga omusajja omujapani atamanyi na luzungu naye ng'ate ayamba bannayuganda wano atuta abaana bangi era abasinga bo bakimanyi bali Japani bangi basomedde wano bangi awadde ebitabo naye abagagga be wano siranga omugagga alina organization yonna eyamba abantu tulina abagagga ati nga talina organization yonna eyamba abantu babeera mu kuzimba bizimbe banange ebizimbe ffena tujja bireka naye tuyambe obulamu bw'abannaffe ate abanaasigalawo osanga ate omuzungu n'ava mu America n'ava wa ya President Museveni tukwebaza okutuleetera abasajja abatuyambyeko kubanga nabo munnange nagwo guba mukisa gwe naye mulimu gw'amaanyi tumwebaza naye bonna abakoze ekyamaanyi okulwanyisa akalwadde ka siriimu naye ffe abantu ffe abakyagaanye okukalwanyisa abasawo ntandikira ku b'oku byalo mwebale nnyo byonna bye mukola kubanga omulimu gwo abasawo b'oku byalo obusawo bakola mulimu gw'amaanyi babakwasa groups ne bagamba nti bannange mukubirize abantu bano bakole ki bamire eddagala balina okufuba mulimu n'abamu be batwalira eddagala nga balina okubatwala nga abamu tebasobola kukola ki mu covid twala nga balina okubasombera eddagala kuzibatuusiza biseera bya covid basajja basombanga eddagala kubanga emmotoka zaayitangamu abaana bannange zaayitamu bambi abadde basirimu baafiibwako bannange buli abadde ku ddagala lyo nga lyaweddeyo jangu wano ku mmotoka okime eddagala lyo tukyebaza kye mwakola
mwebalire government yefubye amasaitering kutumiddeko ogambo government yefubye okulanga sirimu akendera lefu abantu fa abaganye sirimu kendera simanyi naye nga tetu embozi teyinza kuggwayo eno mubeere bulungi mweraba Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko galagala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambazi ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso.